nga tuli ku mulembe guno ogwa modern era abavubuka bangi ofunye omukisa ogusisinkanako abantu ab'ebitiibwa, abantu ab'ebbeeyi, abantu ab'obuvunaanyizibwa, naye mu bbanga tini obafiiriddwa. Abantu okuwa abantu ekitiibwa tekyetaaga kugenda kufukamira bufukamizi obabuuze. Waliwo engeri gy'olina okweyisaamu egaba ekitiibwa naawe abantu ebaleetera okurespektinga ng'omuntu. Nja kusaba okoppe ku buno obuntu. Ngenda kukola vidiyo 10 buli lunaku nja kutaayo emu ekutegeeza engeri gy'olina okweyisaamu bw'oba oyagala okubeera ow'akabi mu nsi muno. Ekisookera ddala w'ekitiibwa sipeesi y'abantu. Omuntu wabeera mu tayimu ye gw'omukubidde tomubuuza ate oliwa. Omuntu bw'oba gw'omukubidde tokuba ssimu mufiirako. Bw'okuba essimu emu n'atakukwata mulinde. Okuleka nga omubanja omuntu gw'otabanja tomukubira mulemerako. Tokubira muntu ssimu 5 simu 4 oli omukubidde takuzzeemu n'omukubira takuzzeemu. Omuweereza message tazizzeemu. Mulinde. Tobuuza abantu lwaki message zange tewazisomye oba mupumbaavu. Kati kitegeeza omuntu omwetuggako bwetuzi. Nja kusaba oyiga okwewa ekitiibwa. Omuntu batandika okuwa ekitiibwa n'erinnya oba olifunye n'amaanyi oba ogayina gy'ali era abayina value waakuteeka. Namba 2, yiga okusaba ng'olina ekintu ky'ogenda okukola naddala ng'omuntu abadde takimanyiiko. Tulinawo ebyokulabirako ebisinga awangu, essimu ng'ey'okusooka. Muntu oba ogenda kumukubira video call musabe. Mbadde njagala kuteeka ku video call kiryoke. Sooka omukubire ku audio omugambe. Abasinga tubeera wano oli yakuggyako ennamba agikuwadde buli w'okuba okuba ku video call okuba weebase oli yeebase tomubuuzizza ali bwereere okuba video call saa 6 gwa kiro 7. Omuntu musabe omugambe mbadde njagala kuteeka ku video bw'agaana omuleke. Abantu oli akubira essimu omuntu musabe nti ngenda kuteeka ku loud. Essimu yange nno ngitadde mu loud. Wekubira waliwo n'abantu omuntu musabe obudde ng'ogenda kwogera naye. Obadde oyinamu ku time twogeremu oba oli bize. Kya bugunjufu nnyo. Oli agambe siina ojja kunkubirako enkya. Kisinga omukubira n'otuukira ku nsonga ng'osabuka busabusi. Omuntu yenna gw'okubidde naddala ng'okimanyi nti alina ebyokukola. Soka omusabe. Badde kubiddeko kobadde bize mu oba oyinamu kadde twogere. Abantu abasinga tebakudda mu lwansonga bw'omukubira abatalina budde. Nebyomugambye awo waabireka kuba naye abaako n'ebimusumbuwa. Kati olw'okuba abatalina budde n'omunyiigira kale namukubira ne mutegeeza ensonga zange n'atankolako. Teyakkolako kuba teyalina budde. Naye bw'omunnyonnyola n'omugamba bannaye mbadde nyina ensonga ze njagala twogeremu obadde oyinamu ku budde n'agamba nnyina. Bw'aba talina kirespectinga erinda w'anaakubira ng'alina obudde. Namba 3. Lekera okomentinga ku appearance y'abantu. Abantu abasinga osanga munno awo n'omugamba ng'okoze ng'ogeze. Ng'ogeze wena daba. Ekigambo ng'ogeze oba ng'okoze kivumo. Obadde tokimanyi kuguno omulembe. Modern era. Ng'ogeze kivumo, ng'okoze kivumo. Omuntu mubuuze ebintu ebiri positive byokka. Bw'oba tokirabyeko kiri positive mute munyumye ekyakuleese genda. Tewazze comment. Abantu mbafuulani comfortable. Buli wakusanga alabanga amujerega ng'ogeze. Muntu akusanga atawewo olubuto. Agamba kati gundi. Si mulimu gwo. Kulaba kogga kw'oli oba obutanyiriri oba obusiiwuufu. Gwe genda n'ekyakuleese wamunoonyeza omwetaaga. Nyumya ekyakuleese okwatega gw'ogende. Kintu ky'osobola okukomentinga gye kiri positive kyokka. Naye ng'onyirira ng'okola ki bw'oba olaba tanyirira tomunyega. Commentinga biri positive omuntu tajja kubeera ng'akutya. Ekirala yiga okuwa ekitiibwa obudde bw'abantu. Beera ku time. Omuntu aba akkubidde oba gwe ng'omukubidde n'omugamba tumiitinge ku ssaawa 2. Making sure ssaawa 2 zigenda otutuuka. Nga gwe watuusewo eddakiika nga 15. Abantu abamu beekwasa n'agamba mpitiddewo nga toliwo n'agenda. Naddala abantu ababbize nnyo oluusi obudde bumukutte. Omuntu gw'oyagala oba gwe weetaaga talina kulinda gw'olina omulinda kubanga gw'omwetaaga. Nja kusaba beera nga ku time. Bw'omanya nti omuntu wamukubidde gw'omwetaaga ssaawa 3 ze mwalaganye 2 kitundu zikusangewo. Aba talina kyakwekwasa. Yatuuke leeti gw'omulinde. Neyo kulinda ate nga gw'omwetaaga.
abantu ogenda kusaba omulimu bagambye ejja kujja ku ssaawa 2 ziwera 2 kitundu ate mukama wange weewala okunnyonnyola ate bwe tutuuse waliyo manyi emmotoka ate ejjamu n'akwata ate ne tubeera weewala okunnyonnyola keera nnyo bwe mba mwakoze appointment za ssaawa 2 ssaawa emu ekusaye ng'obulayo eddakiika 15 okutuuka olinde tula wali onywe ne kakyayiko obeereko awo wooli funangako obudde woolindira omuntu naddala nga gwe omwetaaga yakuwadde appointment ogenda ku meeting general meeting ani bakuwa mulimu tuukawo nga wakyabula essaawa appointment ya ssaawa emu zukka 11 kitundu weetegeke 12 obeere ng'osimbula egenda okuwera emu nga gwe eddakiika 3 zikusanzewo otudde yiga okulindanga abantu beweetaaga ekirala weewalenga nnyo okwogera ku ssente okwogera ku musaala n'okwogera ku bintu by'okoze eby'amaanyi naddala nga mulimu public n'abantu b'otamanyi kino nno kikulu nnyo abantu abasinga tukitwala nga kyamakulu weewale nnyo okwogera ku bintu ebyo abantu baleke omuntu aba akuwadde time ne munyumyamu weewale nnyo okwogera ku bintu ebyo abantu tebasanyuka ova ku mikolo egyo twasembera kulagana ku pate yagundi nga wasiraana kati omuntu agenda kusanyukira ku mbuga ofuna $5 million nga talina mulimu okimanyi abantu asobola okunyirira nga talina mulimu abantu gye bali mujja ku pate n'anyuma nenge engoye oluusi akagoye yakeyazise akaviri yakeyazise ng'alina gwe yasabye ku ngatto ngatto oluusi yaziguze ko olwasobola okujja ku pate omunnyonnyola ng'omwami wo bw'akuwa $5 million zaakulekera kameeza agenda kusanyukira toyogeranga ku bigambo bya ssente ne bw'oba oli bulungi bw'oba oli bulungi abantu bamanya era bakimanyi nti oli bulungi gwe toyogera ku bya ssente mubeere munyumye emboozi enkalu bwe babyogerako situkawo n'akasemberawo ddala omuntu omulala yenna bw'aba ayogera nja kusaba obeere mugumiikiriza ne bw'ayogerera essaawa oba tolidde kugumiikiriza genda toddangamu omuntu ng'ayogera mulinda amaleyo omulyoka muddemu ne bw'aba mwami wo waka wange ekitiibwa omuntu ayogera osooka ogumiikiriza amalirizeeyo by'ayogera naawe olyoka oyogera ebibyo kya bugunjufu nnyo okubeera nga toyogeranga n'omulala ayogera omuntu bw'amalayo naawe ndowooza ye naawe oweeyo ne muba muli waka kigenda kukuyamba nnyo kya bugunjufu okugumiikiriza omuntu n'asooka ayogera ensonga ze naawe n'oyogera ezizo beera bulungi